Barasa mpereddeyo ne 10 nyina nkaaga. Kamange sikubanja. Otabadde bayibiriza emumye yaliwo mu bigambo miseezi. Naye ne mwagalana. Baraso weebale nnyo mumwongere emitwalo 6. Sebo wodye. Allah akubiyemu emirundi. Bannaye mwenna mugende mu ssomero muvaayo munewo ne Baraso wano. Director w'amasomero gonna yange gyenjigirira mu Kampala ng'ali kuki nyimba zitooza omuyimbi w'abeene ow'omwaka guno balina tumukiri tumute agende akola ebyaso tetunaawulira eri ng'abooka tegeeza mukulu wo kabiri bali kubeera na musajja eyasinga okukuba ennyimba za laavu ziri ezisembayo era nkwaniriza ku Love Fest mukama wange musuubire okubeera Big Brother kyogedde awo siina kuwakana. Okay, we are going abakamera musembere lumu akole lumu agende owaye akopi yamuke mabega kimala nogeza okwogera kanyo muri sekikole akopinga bitalo nnyo kya muzeeyi waffe tukutuseeko ejjembe ly'amaanyi naye Allah tagira kibi omwoyo gwamulamuza ekisa amaze emirimu gye tunyoleddwa nga tulaba agimaze mangu naye terikyakola tugenderawo RIP Honorable Kato Lubwama. biki byayinza okujjukira ku mugenzi adde atandikira wali eri mu katalo ke mwali ate awo bingi ebyaliwo nga tetunnatuukawo omugenzi Kato Lubwama oyo twalabanga emizannyo gyabwe nga tuli baana bato ewaka muzeeyi Manje yali amwagala nnyo ng'azannya ne Abe Mukiibi tukuze tubawulira
CBS I believe abatuweereza Kato maliko ne kalisoliso kati kalisoliso yali programu yange mu kuzisinga okunyingira nga ndi mwana muto era bwe nakomawo okuva mu America natuuka nendaba nga kalisoliso sikyamuwulira akyaliko kwali tegeza nze nalekerawo keera kwali kalinga ka 12 awo kalisoliso naye nga kalinga kanyuma then novaawo nenzijukira bingi mufuna obutakkaanya ku nsonga munaera bwe bibe eby'abantu mufuna obutakkaanya naye era netukita netumalirizaganya era ojjukira nga ngamba tusonyiwaganya kubanga yali taata wange netukwatagana netugenda mu maaso naye kyannaku nnyo nti emirimu agimazemangu ne kavidiyo akasembeyo ng'akola ng'ali mukuba kalati awo agamba kuba Palaso ngenda yiwawo omubiri agenda kuyiwawo kati agenda kuyiwawo omwoyo omubiri tekyasoboka naye nga kyannaku ntasobodde kutuuka mu Love Fest yajeesunga nnyo buli lunaku abadde ankubira essimu buli lunaku mangamba nkwagaliza omukisa nzija so it's very unfortunate naye ajja kubaawo mu mubiri mu mwoyo kama omwoyo gwenna ebyamusobola kamulamuza ekisa famire y'omugenzi ogiweereza bubaka ki bagume tubaagala nnyo it's a very talented family through Kato Lubwama bagatta ettaffaali ku arts industry ya Uganda ddene katusuubire nti mukama alitusaasira ne batuwaayo n'omulala music industry olowooza industry eyo okwalize wamu olaba era mukama nsaba abagumye kubanga okufiirwa is a heavy burden to carry Katonda abatugumize okay Palaso omulanga guno ogujjewa kuba twawuliddeko Honorable nga agamba nti abayimbi ba Federation ne Association bayinza okuba nga bagenda zijjawo bujja Association ne Federation omulanga ogujjewa kitudde ku mutima okujja okungubaga tubulireko okungubaga buli kimu kirina time yakyo buli lugoye n'omukolo gwalwo leero tuze kungubaga ekikulu kiri nti tufiiriddwako munnaffe mukwano gwaffe era tuze mukungubagirako tumusabire kuba takyasobola kwesabira kisuubire nti okiikiridde UNMF nga gwe assistant vice president oba buli omu agenda kujja ku lulwe nga Ssekinnoomu nze nga sinnaba kintu kyonna nali Mayanja bias representing the family ya Mayanja nga sinnaba kubeera kirala kyonna mubuddeko ekya Mayanja ndi Palaso representing the Palaso bwe malaawo nenyambala ekitiibwa kyebwa vice president wa association kubanga ekifaananyi ekyo bwe ntambula nakyo so bwe mba nzize nyambala essuuti kyekolaba essuuti y'omusirikale ebaako amayinja ag'enjawulo nyambala essuuti emu ng'eriko obuvunaanyizibwa obw'enjawulo so kibadde emberi okundabira mu kifaananyi kyonna kyoyagaddeko ebyo byenkunyonyodde malize ng'okuwola bannanga abantu njagala obajjukiza mbategekedde mujje tunyumirwe bafaani bange mwenna muve ku Facebook muve ku Instagram muve ku TikTok mujje mu bungi mbalabeko mbeesunze mbategekedde bingi buli kimu kiri massive eno fest tebangawo Love Fest large fest awulidde ketchup yaze yatuuse bingi tuze tubuukabuuka ensozi nnyingi teri lusozi lunene mu maaso ga Mukama Katonda tugenda kikuba era mbasaba bannange temusubwa ate naanajja n'olabako toddayo n'onyumya abaasubiddwa saagala omunyumizi njagala mujje mwerabireko abaasubiddwa gwe boddeeka sirika busirisa ofe essanyu lyo bakanye kulaba nga oli musanyufu ng'obagamba mpulira essanyu muli naye nga tobanyumiza kyabaddeyo it's gonna be bloody, it's gonna be massive. Leero tukoze press conference ya security era nebaza abakuuma ddembe bannange eddembe ligenda okubeera wali mugenda kubeera mu bbeetu mugenda kweyagala oh my god ate balina mukwano bwe kyobumanya nze ekintu kyokka kyesisobola kukakasa there's only one thing I can't guarantee you at the Love Fest nti oyinza okujja ne mukyala wo n'otaddayo naye n'okujja n'omwami wo n'otaddayo naye ekyo sisobola kisibako naye okunyumirwako nkusibyeko bwe mutanyumirwa muntemeko emikono njibawadde
Madai mo kati kiweta bawo ate kyatene so yaniriza otu wange Palaso mukubireko omungalo webale kujja kyokoze kirungi nnyo ate era mwebale kwagala na Kato yamubuli mbeera ate nenyaniriza abakulembeze bonna abaliwo betwatandise nabo paka mbadde ndi mukambwe ennyo nga sinnalaba bakibiina kyammwe eggwe vayisi oba owa welfare vice president nsanyuse nnyo okulaba nsaba mwongere ku ngalo era nabagambye nti you will not accept any situation where your good weather friend you must be both bad weather and not May weather friends during the month of May spring so the winter friends beetaaga so nsanyuse nnyo nti oli wano era kati ndabika sikyaba bangi kakati nkulabira mu biti bibiri mu kibiina Kato kyabadde akkiririzaamu naawe kenyini sebo tuli mu kusonda abasigadde bannange Yabo deri. Soka muderi bumti. Bane makona vayo. Nawe vaya afande. Kale tukomye wano. Makona nawe. Bale msoka mujeri mutegero bwe waka waliwo bado meeting Bannange waliwo meeting. Kankwatireko.
ekitongole ekikatta abasuubuzi bonna mu Uganda kiwaddeyo emitwalo 5 ekisoose okuleeta bakyawaddeyo 5 babanja miliyoni 1.5 baweze miliyoni 2 era akamanka mukubye kyeyamaani edda mu kyepali omanye palisitayondo mungu yamujjulula mitwalo 5 bakyaleeta eddala sebo yisa oluseke mubasuubuzi bonna batuuke Vice Cafe sebo waali namukulope 1 million kooti temumanyiwa oyo omukola era ng'oli abadde promota wa kafe sebo bwatuka toyogera nabo Vice Cafe muwandiikeko emitwalo 2 atajja kuba atuleetera juice buli lunaku embuzi buli lunaku tweyanziza inshallah okubireko mu ngalo ne kabula dda muganda wange so kakati badde nsaba tetuyinza okubaleka abayimbi ne mutuulamu mu nsonda eyammwe kubanga mmwe mumanyi muyinza okanti buli muyimbi tumusabidde miliyoni 2 ng'ate ffe tuli wano tubagatuwa miliyoni ne mutuyamba ne musootinga ensonga ezo akati tubadde twagala baba akabaawo bakatuwa twagala bibuuzo byetwase masanyalaze Chola Finaly agambye alina endowooza gy'abadde alowooza nti ne plus mweri maybe kisolo kidiscussing akulagala bakyagamba bannange mwebale nnyo atatuwadde Lubwama Saala Rashidi Lubwama miliyoni 1 etuuse Saala Rashidi Lubwama Apple Research 1 million